America egisiza ekiragiro oba warning eri gavumenti ya Uganda tesinga wabaawo ekituuka ku Bobi Wine bajja kukinyonyoka. Ate abannakibiina kya NUP nabo beewera bagamba nti singa wabaawo ekituuka ku mukulembeze waabwe bajja kubanga batekinga actions biwanvu era tujja nabyo. Ate abalala bo bagamba ki? Abamu bagamba nti bya documentary era mbo balina ke babala. Bigambo bingi ebiri mu kwogerwa, abamu ne batuuka okugamba nti singa si documentary abamu we balwala nga bagamba temuteekayo bifaananyi nti naye ebibyo embunga batuuse n'okuteekayo. Munnange byonna buterevu nja kubanga nga kuwa bayongedde okubanga bakuleetera China market oba China town ekiriyo. Lwaki omunnayuganda tosaanidde kubanga okigendamu? Bingi nnyo bakyeyongera okubanga bakuwa mbubaanyi ababadde mu lukwe bingi. Ate yo poliisi evuddeyo eyogedde ki ekakasizza nti yabadde tear gas canister nti yamukosezza so si masasi. Oli ku NCK TV nkugamba kimu nti wobanga tuna subscribinga ke kaseera subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga sako n'okubanga oleka comment yo. Katutandike ne gavumenti ya America. Bo bavudde ne babanga bawoninga Uganda nga bulijjo era munna ne bakwata abasiraamu abali from nowhere mpaka nakati ripoti tezituukanga. Zeno tugamba Mwami Museveni mutuju n'obubinja bwe era bamu kubalumba abantu. Mwami Museveni bassa abantu bangi. Mwami Museveni akutte ba civilian n'abakwata n'abateeka mu makomera n'abawoosesa makooti z'amagye. Oyo aba mutuju. Mwami Museveni yalagira Peter Oleru ne bagenda Kasese ne batugumbula abantu waneno ng'okulota tekunnatuuka 2022 mwezi gwa 11 ne batugumbula abantu abajitirivu abasukka ne mu 10 something. Abaana bangi nga bakibalama babuziddwawo tebalabika. Kati omuntu bw'atyo yagala kubanga omuntu jatta omuntu ng'omuntu oyo talina kye yamukola. Mwami Bobi Wine abadde ava ekira. Mwami Museveni abakulu sirikale be baduumidde ne bajja ne batandika okuyoola abaana from nowhere ne babateeka ku patu. Kati abatte baaki ne bakwata piki z'abaana ebidduka by'abaana ne babitwala. Mwami Museveni leero kati omuntu gyasinga oyagala aliwa. Kabaka bamugana ogende bubigerere. Mwami Museveni n'aduumira ne bakwata abantu ne babatugumbula. Omuntu bw'atyo oyagala aliwa. American government, that is number one terrorist is the government of Uganda. Really? How can send the military armies, the military soldiers to civilian? United Nations, UN. Uganda is not safe. Uganda is not safe.
ate no mujja kubeera awo nga China New Market yeyo China Town yeyo nga bayisizaamu bintu kuleeta bintu mugule ebintu bya China ebyo nga bigenda babega makaga mu kubabega baba wetti ogule TV nga gutomanyi tetadiko kabere na kwata malobozi obanga mutambuliramu n'endwadde gwe weebuuze gavumenti okukiza ekintu ekitonge ina abasuubuzi wana abali mu kukaaba ne sifirizi n'abasuubuzi twabagamba nga muwoza muleke tukole ffe tukunkolera mwana wange naye datize omutuju mumulabi polisi ya Uganda neva negamba ne postinga ku Facebook gavumenti yava negamba nti ewezi Uganda police Facebook zammwe muzi handlinga mutya nga gavumenti yawala Facebook mu Uganda negamba mbuno mami Kyagulanyi abadadduka naagwe jinya ne musala kati polisi okola statement bwetyo polisi mami Kyagulanyi report y'ensambya eddwaliro ly'ensambya liveri nnyonnyole lyawadde polisi report kubanga bwe yafunye obuziwabo polisi kabangaliza dduseewo lwaki tezaali sikiwinza omuntu ali mubuzibu bwe butyo eddwaliro ly'ensambya zaakoze ripooti neriwa polisi ripooti nti omulwadde ono azenga ejjinja limusaze. That is the number one terrorist, the government of Uganda. Not government, the only person to heading Mohamed Museveni. But that is the trouble. We create the dilemma. They create dilemma. They create. Wait. You see. Hata mnange bona boba na kibiina kya NUP nabo beewera era bagamba nti kebeere last warning mbu eri gavumenti y'eggwanga Uganda. Mbu eno last warning eri gavumenti ya Uganda. Mbu singa wabaayo ekintu kyonna ekituuka ku mukulembeze waabwe nga bannakibiina kya NUP mbu beeteefuteefu okuba nga batekinga action. Mbu tebajja kweronzalonza oba kuthinkinga twice. Bibino. Baka parliament omuwagizi wa Kyagulanyi Center ne mumala ne mutta Kyagulanyi emigga gyonna gigenda kufuuka musaayi n'ennyanja. Ekyo tukibagamba. N'awamu temujja kuddayo kulabikako wano kebe ng'oddukidde mu America nayo tujja kubayiggayo. Golooza mu America teriyo bawagizi ba Kyagulanyi bajja kubayiggayo oba China. So kye twagala wano paniki gye mulimu oba okutiitira kwe mulimu kwa bwerere. Kyagulanyi is just an ordinary citizen. Luli twabagamba nga mwewagawaga mbu Kyagulanyi muyimbi ne tubagamba mwe abava mu busa bw'ente nga musobodde okulembera. Omulunzi w'ente bwasobolera okujja wano n'akulembera emyaka 35 n'atufuula abasiru ate ono omusajja ono omulabufu ono gw'owulira akuba n'ennyimba n'atambula international. So basasula okumulaba. So kyeffe kye twagala okubagamba there is no need of panic. Oba gwe bakutumye okujja kutta Kyagulanyi olina okumanya repercussions ezigenda okubeerawo. Tetwagala kitta abantu kibeere wano gwali eyo mwe be batuma mmwe abagala okuteekawo genocide mukimanye nti singa kabatanda ne mutta Kyagulanyi it is very possible genocide okutandika wano. Namwe abali obuvubuka obuwagawaga bano abagala okutta Kyagulanyi mujja kwekanga nga temulina gye mulaga kubanga mubadde temwakimanya nti n'ennaku zino okwekalakaasa we kubaddewo waliwo ne baminisita abaasula mu parliament nga batya okuddayo ewaabwe gye basula nga tebalina ababakuuma. Amagye mu Uganda yonna bali emitwalo 6. Tuli obukadde 45 bw'ojjako emitwalo 6 olowooza oba otusobola ng'ekkubo gonna tugakutte. So kye twagala okugamba bammwe basajja mmwe be baatuma nalabye mukutte n'omuyambi wa His Excellency Kyagulanyi gwe bayita aliho mutandise okupangapanga ebiboozi byammwe mujja kukwata abantu mujjuze amakomera kuba kati gajjudde n'ebiseefu house byammwe mujja kutta abantu naye kozi bwebanga tennavaawo mumala biseera paka kozi ng'emaze okugguka. Era ensonga lwaki twabadde tubagamba nti mwali sobodde okukuuma obuntu bulamu
mukulu Museveni ekikulu kye yali badde awa bannayuganda ng'ekirabo ye smooth transfer of power, ye negotiation of power. Ffe tetwagala kumutta, era tumwagala abeerewo wali, tumugambe kujapa, tumugamba atule wali, tumwene security emukuuma kebe famire ye. Naye bwe mulowooza nti bwe munatta famire z'abantu bano butwa, bano masasi, bano kubatomera nti you are safe, the answer you are not safe. Kye mwalibadde mulina okulaba kwe kukolerera emirembe bino ebyokutiisatiisa mugundi tujja kukwata. Of course ffe abamu mutukutte ebbanga lyonna, era ne bannaffe abalala bajjudde mu makomera, abasinga tuli ku bbeiro. Tewali kati munnabyabufuzi wa opposition atali ku bbeiro. Tuli tutambulira ku mpapula abakuluze mwateekawo, naye ng'ekyo tukibagamba nti mumala budde bwammwe, kubanga bwe muba mulina famire zammwe, obugagga bwonna obuli mu Kampala n'okwetoola Kampala n'ofuluma Kampala bwonna bwammwe, how will you enjoy the wealth? How will you enjoy the looted properties in Kampala? Nga mutta bannansi, mwe mulowooza bannansi beebafu nti tebamanyi biki byonna bigenda mu maaso ne baani abakomandinga ekita abantu ekigenda mu maaso. So kye twalibadde tubasaba buli omu ayagalize munne emirembe. Ngaffe mu Kereziya mu kanisa waliwo akanyomero we tutuuka ne bagamba buli omu ayagalize munne emirembe, nga ne gw'olinako akapipi oba akakuku omukwata mu ngalo n'omugamba Sseruganda mirembe gibeere naawe. Naye bwe munaddawo ne mwepikaapika bino mbu mwava mu nsiko n'emmundu, mbu bannansi mujja balundanga n'emmundu, abantu bakyuse. Ojja kusanga omusajja ng'alina omugga afuumuula ow'emmundu emisinde, bw'amukwatako bw'ati omu bw'ati n'amukwatako mu ngalo ze, naye nga tajja kulya. Kuba ffe calculation twagikoze, babadde batulimbalimba mbu omukulu Museveni ajja kubba akalulu, musimanya akozesa amagye. Twabagambye mu ggwanga lyonna abasirikale bali 6,000, tuli obukadde 40 bwe tuba tubawangudde mudde ewammwe, ffe tetwagala mufe. Njagala ndabe ku musajja ono abadde yeewagaawaga mbu shoot temula, ndabe n'omusajja ono abadde yeewagaawaga mbu tujja kubabetenta, we shall crush you, nga muli wali eri mutudde tubagambe nti Uganda ey'okwebeereramu tetukurashinga ffe, tetubabetenta. You stay there, be with your family. Bwe mubeerako ne beemwabba byo of course biba birina okudda, bwe mubeerako ne beemwatta of course. Ate ye poliisi evuddeyo nebanga ekkatiriza negamba nti balimba teri yabakubye masasi, era bwe bagamba nti babadde balina okukola emirimu gyabwe nga poliisi, okubanga babadde babagamba bayingire emmotoka ne bagaana, babagamba muyingire emmotoka bunga bawoza kimu, mufulume mukwate makamera biki so mukwe kuba tiyagasi. Era according to them bakatiriza nti tewabaddewo masasi, eyo yabadde tiyagasi kanista. Kwegamba bino bikwatagana era ng'omukyala Shamim Malende wayogeddeko, era naye yagambye nti bagambye nti gundi eri obukyayimu mu kugulu obusosonkolo bwa tiyagasi kanista nti bwetaaga okubanga bugibwamu mu kugulu. So ekyo nekiba nga kikakasa nti munange nti mbo si masasi nga ekibadde kigambibwa. Bibe abaddewo embeera Bulindo mu Kira division, omwami Kyagulanyi yabadde ava mu maka ga lawyer omu we bayita George Misisi, era omukolo gwabadde ewa omwami Musisi gwawedde bulungi. Obuzibu bwe bwajjidde bwe bavudde mu maka group ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi bayingidde batandise procession negenda paka mu Bulindo mu town. Kati poliisi negezaako okubaziiza oba okugezaako okubalemesa okugenda mu procession eyo. Wakati awo newabeereddewo obuzibu nti of course waliwo videos nyingi eziraga nti Kyagulanyi alagibwa nga ali kumpi n'emmotoka ye, newabaawo nga ekikakika ate n'alabika nga n'okugwangwa wansi. Ffe nga poliisi tuli kitongole ekiri professional, fe abakulira omulimu ogw'okunoonyereza tetuyinza kuvaayo netandika kugamba ggwanga nti kino kyekyabaddewo. Tulina okufuna amazima, agamu galina n'okuva mu basawo. Bwe bali abadde sasi tuba twetaaga kutegeera mundu ki
bwe bayabadde kanisita ya tiyagas tutegeere kanisita ki bweba waliwo obuzibu obulala obwabaddewo nabwo tukutegeere. So ne tugamba nti ekyabaddewo kyonna tujja kunoonyereza. Ensonga endala gye twagala okwogerako is that tulina okwemulugunya nga poliisi ku ba politicians, especially ba politicians abo mulabye bwe tubadde tubalaga ku lutimbe wano. Ekintu ekikwatagana n'obutagoberera mateeka, butagoberera biragiro byaffe, butakwatagana naffe mu kulaba nti tutambuza wamu ebintu ebikwatagana n'okuyita mu nguudo, okukozesa enguudo za omuli abantu n'emirimu egiba gitambuzibwa, nti kireetawo obuzibu. Ate eneeyisa eyo mu kaseera kangi ebadde ereetawo akakuubagano wakati wa poliisi ne ba politicians abo. Kati ekizibu bwe tutandika okwesika n'okulwana, ebivaamu usually tebiba birungi. Osanga kati nga kati Mwami Kyagulanyi yafunye obuvune, abapoliisi 3 bafunye obuvune, emmotoka za poliisi 2 bazikubye. Now si bwe twali yagadde ebintu bitambule, kyetusaba kyokka kiri kimu, kukwatagana bulungi, kuteekawo mbeera nga buli muntu agoberera kyalina okugoberera. Wano twali tufunyeko meetings, ndoza bwemberedde wano nga PRO ndoza enfunda nga 2 nga nupe meeting Uganda Police, nga tugezaako okulaga ki ekyetaagisa okulaba nti ensonga tuzitambuza bulungi. So nze message yange eri nti 1, tuvumirira eneeyisa eno gye mulabye ku lutimbe. Ekyokubiri, buli wabeerawo embeera ng'eno usually wavaamu n'obuzibu nga bwemulaba, because poliisi ewalirizibwa okukozesa amaanyi, oluusi mu kukozesa amaanyi okwo wavaamu abantu abamu abafuna injuries. Kubanga injuries ziyinza okuba mu mmwe abalwana, oluusi ziyinza n'okuba mu abo abali innocent abatambula n'obutambuzi. So this is the effect of a breakdown in communication. Oyo mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano ndowooza mubuulidde nga bw'alambulula ensonga owaayi. Ate ffe twongereko ki amaze okuba ng'ayogera naye ng'oli ku NCK TV, nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, bingi nnyo tukyeyongera okuba nga tukuleetera, era ojja kuba nga otegeera biki ebigenda mu maaso. N'omukulu tujja kuba nga tumukuleetera otegeera ali mu mbeera ki straight away eri mu ddwaliro Nsambya.